kale kubakuba ejjimba paka bamukuba sasi aba opposition bone bagamba nti ate bagondi jjinja lyeyamukuba naye nga ekizimbe kiryamukubirako kyenyini waggulu waliyo ndiwegendereze amayinja agagwa ebigambo bibeera ku bizimbe n'ebizimbibwa mu Europe ne mu America buli wamu bw'ogenda osalinkiriza nga amayinja ne gakuba nga otandika kugamba ne mukuba abantu bonna bali mu kitundu kubanga gundi omusirikale jjinja lyamukubye kakati bakwata abantu 6 mu Pandagali style kakati ne bakwatako omusajja omu ne bagamba nti ono tumulabye yeyakubye omusirikale kakati oluvannyuma Abaganda 25 enkeera abaana balizina bawala ne babakwata nakati baliruzira nti bwe batta ate omusirikale ate bagamba nti yatta omusirikale bamulabye ate kakati enkeera lwewo abaana bala Abaganda bakwata baki kale kye bamulaba nti nno okutulugunyizibwa n'okuyigganyizibwa kwa Buganda kungi nnyo era kuteekwa okukoma mu ngeri emu oba engeri endala Mukama Katonda waffe atusaasire awangaale Ssaabasajja awangaale Ssaabasajja Kabaka okutulugunyizibwa n'okuyigganyizibwa kwa Buganda kuteekwa okukoma Omulongo ng'akomekkereza okuteesa kwe ateesezza ebigambo bingi nnyo eby'amakulu Abaganda bye tulina okutegeera ne tutabibuusa maaso abateesa abajja ne bateesa ku leediyo yaffe n'ey'ababaka leediyo y'Abaganda boogera ku nsonga ezibaddewo ezannamaddala ze tulina okusinziirako tulabe nga tuzisalira amagezi tuleme kufanga mmese ebika kugamba egenda ku website olabe ebika n'emirimu gyabyo gw'ogwa mutulubaki naye nga entebe tuteekwa okuteekawo olukiiko olwabiribika ate n'ekyo bajja kiyingiramu naye nga ekiteeso ekyo ekireeteddwa muzzukulu Kasulo muzzukulu w'Abaganda International kiteeso kirungi nnyo tugenda kukola enkiiko ezo nga tukunga buli kika nga tukiwandiikira okujja okutuula mu lukiiko okumanya kyebigenda mu maaso mu nsi yaffe Buganda n'ebizibu ekikeesi kyebulina okubeera nti tusala amagezi okubeera nga twewumbawumba enkiiko ezo tujja zirowoozaako bannameramwa ne basemeramwa zibe nga tukwata kika ku kika nga buli kika kireeta ekirowoozo kyakyo n'endowooza yakyo mu bateesa abanaabaamu mu ntegeka nga bwe tunaaba tumaze ogituulako ne tugyogerako agambye okujjukira ebika byabwe buli bantu okujjukira ebika byabwe ne Katikkula omulimu gwakoze ogw'obulabe abantu gwe bayita Katikkula kati erinnya lya Katikkula akulembedde emirimu gy'obulabe okulaba ng'asaanyaawo obulombolombo bwa Buganda n'okulaba ng'asaanyaawo Obuganda bwaffe sebo Buganda tebwasaba yongera ku bigambo by'Omulongo byabadde ateesa nabyo bibadde by'amaanyi nga biggumivu bya bulumi bikwata ku kika kyaffe sebo Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindaalukako awangaale nnyo naye ebigambo byabateesa ebimu abamu n'abakutenda batya tobaako nakyo yongerako abalungi abatuwuliriza mugenda mu maaso n'okuwuliza radiyo y'Abaganda kuwa kitimba wawa ababaka wawawa katonyeze ababaka katonyeze kyomma okubaweereza obulungi buti tusinziira mu kibuga Ilford kino nga kisangibwa mu Bungereza studio yammwe nga bwe ya Buganda bw'ogatta olya n'olukomo esimu yaffe neerawa nti 44 203 372 44 83 tulina enkola ey'omulembe eya Skype yaffe eri
ngabo ya Buganda. Akasanduuko ka email kali ngabo ya Buganda @gmail.com. Omulamwa gwaffe gwa leero ogaziira mulamwa amazima galituwa eddembe guli nti abakutula mu bika bya Baganda balabe ba Buganda. Omuteesa yasinzidde ku butaka weyewuunyiriza n'agamba nti nazi kuno ebika babisengekanga oba n'okubitereeza nga tumaze okuva mu ntabaalo ng'Obuganda bumaze buteredde, Buganda buladde. Naye kaakano n'owulira nti ate waliwo ekika ekyeyongeddemu. Mawe ekyo kiba kyavuddewa? Tetugenda kukkiriza bika byeyongeramu nga tuli mu lutalo. Nga tuli mu buwambe, nga tuli mu buddu, nga tuli mu kkomera li Uganda, nga tuli mu kuluma obujiji. Abalabe baffe Omulongo ategeezeza nti basula tebeebase, naye n'alayira nti ogwo omulo ogubasulako gujja kubatwala mu Geyeena, omulo gwa Geyeena, omulo nammwe gujja kubamalawo, kubanga Obuganda bwe mwerijjako Buganda bwa Katonda. Ensi Buganda ensi ntonde, si kintu nga kyowulira nti ki Uganda nti kipange pange. Nyumirwa nnyo bwe ndaba abantu nga batandise okufumintiriza oba nga bafumintiriza, kubanga bajjajjaffe oba Abaganda batonda baterawo embeera nga bateddewo ebintu bye tulina okulabirako. Naye omuntu n'alaba ekifaananyi n'agamba nti bw'otunula ekifaananyi kino okirabamu ki? Bote muzungu yamulayiza, Museveni muzungu yamulayiza, ate ng'enkya wavaayo Omuganda Kasobeza nti nange njagala omuzungu andayize. Twagala Omuganda agenda okuvaayo ng'alwananga Muganda, nga Kabaka yagenda omulayiza, nga Kabaka abataka abalonde bwe bamulayiza ng'agenda ku Bwakabaka. Munnaffe awulugumya olukomo katumufune abeeko kyatesesa Obuganda, Omuzaana oba omusajja wa Kabaka era dde ssebo oba nnyabo. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi awangaale ssebo eno oli ku leediyo y'Abaganda Ababaka leediyo. Ssebo tukusanyusa okuwuliza, tukusaba otubulira amannya go nawa gy'osinzidde otukubire essimu. Ssaabasajja Kabaka awangaale amannya agambira tusingira kaggwanga tuseebo Temani ssebo. Amiina ssebo tusanyusa okuwuliza. Nange bannange nsanyusa okuwuliza okusooka mu byonna ambeebaza omulimu gwe mukola, era nange bonna abateesa abakutteko okuvaayo ne bateeseza Obuganda. Nange kwe kugamba nti bannange kambe ngatteko nange mu kiseera kino ekyakazigizigi ndabe nga tuteeseza Obuganda. Bwe mbatte wano bwonna bwe mpulirize bannange bonna ebigambo bivuga naye bw'owuliriza n'owuliriza n'empuliriza n'eŋŋamba nti bwe tuba nga tuli Baganda ddala wamu nga tulimu Obuganda, tulina okusaba Kabaka waffe ajjeko Katikkiro Ddamula olw'ensonga abalabe baffe bajja bajja okwabya mu bika nga Katikkiro bwe baawa Ddamula ali awo akanula maaso. Omulaba ayingira ku bika byaffe n'abikutulakutulamu buli kika kibulakutulamu
ng'omusajja gwe baawaddamula ffe bwe bataawaddamula abali ne tuwulira nga tuwulira obuumi nga ye yennyini Katikkiro tawuliramu na buumi tafa nayo tagamba nti oba kino kibi oba kino kiki tulina Abaganda abalumirwa okubeera Kabaka waffe tumugambe omusajja amuggyeko ddamula ng'obugambi tebunnagwayo bubi kubanga Katikkiro ebintu ebyo byonna agiraba bakuga mu mutima waliwo ekika ekirala kyalonda owakasolya wakyo naye bamugaana Museveni yassaawo abantu kati balina okumulwanyisa naye nga Katikkiro ali awo atunula ali mu kusolooza ssente za kasubi tamuzimba omusajja ali mu kukunga Obuganda bwonna okuggwawo